Muzannyo gwa badminton empaka ez'omulundi ogwokutaano eza Kampala International Badminton Series zitandise mu kisaawe ekibika e Lugogo. Amawanga 17 ge gavuganya nga zakomekerezebwa ku lunaku olw'Essande nga 29. Oluvannyuma lw'empaka eza Olympics omwaka 2024 okukomekerezebwa mu kibuga Paris mu ggwanga erya Bufaransa, abazannyi batandikiddewo dda okuŋŋaanya obubonero obunaabatwala mu za Olympics omwaka 2028 mu kibuga Los Angeles. Tournament kyetegeeza gye ndi enyambako okwongera ku points zange okusobola okulaba nga nzannya tournaments ennene nnyo okusinga ku eno n'okulaba nga emikisa gyange gyeyongera okusembeza ekigero okusobola okuzanya Olympics eziddako. Ndi willing okulaba nti nteekawo challenge wakati w'ensi zino ezizze. Game yange gyengenda okusooka okuzanya ya singles tomorrow, ng'era nsuubira okulaba nti ngenda teekawo challenge ya maanyi nnyo. Ejja kuba kisufu kubanga kati main draw ejja kuba etandika. Kati kitegeeza nti abazannyi bonna obeera main draw kitegeeza nti obeera high ranked. Kati abo bonna bali high ranked bali main draw, kati bano bavudde eno bagenda kubeegattako. Kati kitegeeza nti match zijja kuba za maanyi era zijja kuba nga zitwala n'obudde buwanvu okusingako n'eza leero. Uganda yakusubwa abazannyi baayo abamu ku b'amaanyi okuli Husna Kobugabe ne Gladys Mbabazi. Zene Mbabazi Gladys twalina ogenda for training naye tetwasobodde kugenda mu budde kuba waliwo ebyatuuseewo, naye tetwazanye kubanga deadline yatuukawo nga eya entry nga tetuliimu. Omwaka oguwedde Brian Kasirye yawangula Uganda Zabo mu za Ssekinoomu mu mpaka zino. Costa Zabo gwe yawangula mu za babiri ng'ali ne Muzaffar Lubega. Abel Kitaka, Salt TV, Omunnyo.